So nolwekyo egyo mize gy'Abawarabu ekyennaku baseeka ababasomesa eyo gye bava era ababasomesa beebo. Kati osuubira agenda kukusomesa ki? Jahiliya. Agenda kukusomesa jahiliya. Bali jahiliya tasobola kubaggwamu abadan wa abadan wa abadan. So ekyo nkimaze. Olwaleero bye tuwulira abashiya si basiraamu, abashiya bakafiiri, abashiya nabagamba nti kasita owulira omuntu ng'agamba nti omushiya mukafiiri si musiraamu, mbalayira Katonda nga nkyali mulamu, oyo aba Muyudaaya, aba agenti wa Muyudaaya n'abalabe b'Obusiraamu bonna abali emabega w'Abayudaaya okulwanisa eddiini y'Obusiraamu. Abo tewali njawulo. Nabagamba nti buli madiini gonna tulinamu bazionist. Mu Basiraamu tubayina be Abawahabi, mu balokole gye bali bazionist, mu Bakatuliki gye bali, Babuda gye bali, bonna Abayudaaya buli wamu, buli nzikiriza n'obuwangwa bateekamu obubinja, bateekayo akabinja kabeere nga kajja kalwanisa eddiini eno y'Obusiraamu. Kasita olaba omuntu yenna. Nolwekyo bakadde bange abalungi, olwaleero ensi olutalo lulaze abantu abali ku mazima, kubanga waliwo entalo ezajja ne mu Busiraamu eza Nabbi ze yalwana nga zizze kwawula alhaqu wal batil, amazima n'agatali mazima n'obulimba, ani mutuufu ani atali ku kituufu. Lwe lutalo olwaleero oluliwo, olutalo wakati wa Iran n'abalabe b'Obusiraamu. Olwaleero kati lulaze ani ali ku sayidi eri. Omuntu ayali omulabe, ayali Omuyudaaya luli Nabbi be yagoba e Madiina, ayali omulabe w'Obusiraamu ng'awagira Abayudaaya, olwaleero ye mulabe w'olwaleero yaliwo. So nolwekyo ekyo titwewuunyisa, tuwulidde bingi ebiva mu bamu ku baseeka b'Abawahabi. Olwaleero wano abeeyita abasalafu nga mu Uganda mwabakazaako batabuliiki, naye alhamdulillah bwe tunaaba tufunye obudde nja baga nti abatabuliiki bano bateekulamu emiteeko ebiri. Tulina bamutaassub, abo bo balowooza nti ebyabo bye bituufu. Ekyo ekitendo kiba kya sheitaani, kubanga Katonda bwe yagamba malayika nga ne sheitaani mweri n'abaga nti muvunnamire Adamu, malayika zonna ne zigonda ne zivunnama. Sheitaani mugende mu suratu Araf mulabe ebigambo bye yaddamu Katonda. Yagamba Katonda nti ana khairu minu, Katonda nze sobola kuvunnamira Adamu kubanga mmusinga. Lwaki? Nze onkoze mu ttaka, nze onkoze mu kimuliro, naye Adamu omukoze mu ttaka. Kakati ebyo ebigambo ebyo byennyini sheitaani bye yakozesa kwali kwerabawo, mu Luzungu mukiyita ego, okwera takabburo, okweraba nti gwe osinga. Bye bitendo byennyini Abawahabi be balina, abatabuliika abo abasalafu, abeeyita abasalafu, bye bitendo byennyini. Bo balowooza enzikiriza zonna nfu, bo bokka be ba agenti ba Katonda abaakakata. Bo balina n'ekitabo, boogerezeganya ne Katonda kiro misana n'ababuulira ani ayingira omuliro. Abatabuliiki ye gundi yaabwe. Ate nga Qur'an ey'ekitiibwa ffe gye tusoma Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Najm aya 32 yagamba jalla jalaaluhu, n'agamba nti fala tuzakku anfusakum, abange temukkirizibwa kwetukuza, temukkirizibwa kwetukuza, tewali amanyi mutukuvu. Katonda yagamba bwe yali amaze yagamba nti huwa Allah tabaraka wa ta'ala a'lam biman ittaqa, yamanya mutya, yamanya ali ku kituufu. Guno boona otema empale zo, noboona okuza ekirevu, ng'oli mafiya, oli muyaaye, Katonda byonna agenda bisazaamu. Ebintu bya Katonda si byambalo. Kibula Nabbi yali agaba swahaba n'abagaa nti bannange
temutunuulira musajja lwa byambalo bye, lwa kifaananyi kye nti omulevu gukoma eri, n'Oluwarabu ayogera. Nabagamba nti Oluwarabu si ddiini, nedda. Oluwarabu lulimi osobola okusomeramu ebigambo by'eddiini. Nagamba nti wano bamaseeka ba wano babasinga Luwarabu, naye tebabasinga kutegeera na kumanya ddiini. Babasinga just kwogera bwogezi Luwarabu. Oluwarabu buli omu asobola odduyiga, lulimi ng'ennimi eza bulijjo, era abantu bagenda mu language institutions ne bayiga olulimi Oluwarabu, abagenda okukola mirimu mu bitongole ebyenjawulo. So kakati ekyo si kyekikulu, wabula kutegeera eddiini y'Obusiraamu. So n'olwekyo Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bw'atyo Katonda bwe yamugamba nti gamba Abawarabu bagambe bugambe nti aslamna walamma yadkhulul imaanu fi qulubikum, imaani tezinnaba kuyingira mu mitima gyammwe. So n'olwekyo olwaleero ffe tuli bashiya, nze ayogera ndi mushiya, nagamba buli muntu yenna ayina akakunkuna oba ayina ekibuuzo ku bushiya, wendi bannange weebali, mujje mutubuuze. Okusinga okugenda eyo mu mizikiti eyo ne muwulira pamphlets, waliwo abatabuliiki bu pamphlets buli awo bupapulapapula bulinga peegi 10-12 bwe zityo babwewandiikira. Era nabagambako nola ne ŋŋamba nti wano mu Uganda waliwo abavubuka wano bawahabi bali wano bawandiika akatabo ne bagenda ku Nosa Road waka peegi 11 bameka simanyi, buli awo ne baddira bannaabwe abassanawe ababbiraali n'abala abasomera mu bifo ebyenjawulo wano mu Uganda ne bawandiikako amannya gaabwe mbu okwegatta kw'abamanyi nga ku bukafiiri bw'abashiya. Wano bavubuka bali wano, abamu bali wano badduka oba bali ludda wanze simanyi. N'olwekyo sibe batebakola ebintu bino byakusoma. Jangu weebuulize omushiya waali weetuli, jangu otubuuze bino byosomera abantu obijjawa? Nolaba abavubuka abato bafuna scholarship ne bagenda nga tebategedde wano tebategeera, n'agenda era n'akomawo nga tategeera, n'omusaasira n'ogasinga yasigala ku magoba akeedi n'atunda ebintu bye bwe bityo. So ebigambo bino mmwe mwennyini mutuwaliriza okwogera ebigambo bino musukka we mwalikomye. Bwe muba mwagala abashiya weetuli mujje mutubuuze nti kino. Olumu ntera n'okugamba nti waliwo obutambi wano bwendaba obw'abavubuka naye nga Katonda kireka amagini ge gamusumbwa. Era abo abavubuka abasomera ku masomero g'abasalafu amagini gaagala nnyo amasomero ago. Kati abo abavubuka abasomedde obwana abaana abo basomedde olumu ndowooza oba amagini gabayingira ne gabasumbuwa ne gaboogeza ebigambo ebifaanaganako bwe bityo. So nga olaba ebigambo byayogera tebitegereka, naye teri wano mu nsi muntu asinga kuvuma kwenkanankana Ibn Taymiya ne Muhammad ibn Abdul Wahhab n'abagoberezi baabwe, taliyo. Mugende mutunuulire ebitabo byabwe. Mbagambye waliwo akatambi kempulidde simanyi amazingo oba n'erinnya simanyi bulungi. Mutunuulire ebigambo byennyini byakosezza nga ddamu ne Sheekhe gwe yazzeemu, Mungu amusiime, si mushiya era teyayogedde ebigambo nti awagira bashiya, naye yayogedde okusinziira ku bugunjufu bw'alina. Sheikh Kakande Twaha ebigambo byayogedde n'abala bamufaananako. Ono n'agenda mu bitabo bya Ibn Taymiya, waliwo ebitabo bya Ibn Taymiya ebimu nabagamba nti waliwo ekitabo kye muyita oba Minhaju Sunna, nabagamba nti ekitabo ekyo okuggyako atakisomye yakiyita Minhaju as-Sunnatu an-Nabawiyya, naye nze nkiyita Minhajul Bid'a. Zonna bid'aati tezijjidde mu kitabo ekyo. So Abawahabi bagoberera Busiraamu obwa Banu Umayya, bagoberera Busiraamu bw'Abayudaaya n'abo abalabe b'Obusiraamu.
tebali ku busiramu bwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abadan.